Yafa omwagalwa okwagala ko nga tukyaye mu nsi eno ey'ekibbi tetugenda kutegeera nitukumalayo naye tukwebaza olwekyo kyewatusonyiirako mu byawandiikibwa nekyotulaga mu bulamu obwa buli lunaku n'olwaleero nga tuyiga bikula ku magezi gaffe twongere okutegeerako kwongera ku kyetubadde tumanyi ninnya ya Kristo Yesu Mukama waffe. Tweyanziza nnyo. Tugenda kuyiga ku God is passionate and compassionate. Ebintu bibiri tugenda kubiyigako nti Katonda byonna biina, era leero mukyala Kabiito yagenda okutukulembera mu lesoni. Katumusaba atandikirawo. Neyanzanyisa ti Katonda mwagazi era musaasizi. Bwe tugamba nti mwagazi era musaasizi tulaba nga ebintu bino byombi bifugibwa mutima, naye abantu bangi tulowooza nti endowooza yonna ekwata ku mutima oluusi eba enafuya, era mu cultures ezimu oba mu mawanga agamu omuntu tasobola kulaga bwawulira oba ku expressinga emotions kuba kitaalibwa nti no kyaki kya bunafu. Naye Katonda waffe ono ow'amaanyi omugulumivu naye alina endowooza bw'etyo okwefaananyirizaako ng'abantu, era bw'aba agirina ekigendererwa kyayo ki. Bye bimu ku bye tugenda okuyigako olwaleero. Nga tutandika, njagala tulabe ku mukwano gw'omuzadde n'omwana nti tuyinza kugunnyonnyola tutya, kuba Katonda yatukola bulungi nti buli kye tulina yatuwa ebintu bye tuyinza okulabirako ebyefaananyiriza nga, naye nga tetunatuuka ku mukwano gwa Katonda. Katusooke guno gwe tulabako oba gwe tumanyiko oba gwe tuwulirako ogw'omuzadde n'omwana. Tuyinza kukunnyonnyola tutya omukwano gw'omuzadde? Kantandikire wasise wankambu Brian. Bw'otunuulira omukwano gw'omuzadde otunuulira nga gulina ekigendererwa, gulina ebiruubirirwa byagwo nekyebyagala okutuusa mu mwana ono, era bw'abanga atambulira mu mbeera nga tefaanaganyiza kigendererwa kya muzadde, afuba okulaba nga amuwumbawumba aba amukomyawo ku lugendo lwe n'ekiruubirirwa ky'alina. Kiyinza okuba nga ekigambo kye tukozesa wano nti kibeera risky, nti olumu tajja kubeera tekijja kuvaayo nga bw'akisuubidde, naye nga afubye okulaba nga ayagala omwana ono atambulire mu kkubo ly'ayagadde. Kitegeeza okwagala kw'omuzadde kuluŋŋamya. Essebo mwami Sebadduka. Okwagala kw'omuzadde kuli protecting, kukuuma, kutangira. Tasobola kutasanyuka nga okoze ekigenda okukumalako emirembe, ekigenda okusuula mu kabi. So akutangira, akwagala n'omukwano kukutangira okugwa mu bizibu. Okwagala kw'omuzadde kulimu okwegaanyisa, kubanga kwa buli lunaku, buli ssaawa, ate si buli ssaawa nti bigenda bulungi, niyo bigenda obubi, naye nga kutekwa okubeerawo mu ngeri bbiri: okwagala n'okusaasira. Okwagala konnyonnyodde n'ogamba nti okuyitirira ebifaananyi bye tulire mu Bayibuli kulina gye kukola ku bitundu byaffe eby'omunda, ku mutima. In fact ebigambo ebimu bigamba ne mu byenda. Naye ng'okwagala ate ekika ekirala kwe kutunuulira ennaku y'omwana ono, okukaaba kwe, okukalubya omulimu gw'okumulabirira ne kusaasira. Bwe buvunaanyizibwa obusobola kwejjako. You can't just run away. Ne Katonda bw'ali bw'afaanana gye tuli. Amiina.
yanzanya musonga nange okwongerezaako akatini ndabanga mu kwagala kw'omuzadde n'omwana omwana bambi ayinza n'okuba oluusi tamanyi nti bye bakola byakukola ki byakumwagala naye ng'omuzadde afuba nnyo okukola ekitundu kye okwolesa okwagala kuno eri omwana naye tugenda kusoma ebyawandiikibwa bibiri tulabe ate kiri kitya bwe kituuka ku Katonda eri ffe tuyinza kuyigira ki ku kwagala kwa Katonda mu byawandiikibwa bino. Tugenda kusoma Zabbuli ey'ekikumi olw'ekkumi tusome ne Isaaya 49 olw'ekkumi Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olw'ekkumi egamba weewuti nga kitaawe bw'asaasira abaana be ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya. Lugamba nga kitaawe bw'asaasira abaana be ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya. Okyo batusomere ne Isaaya 49:15. Omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka obutasaasira mwana wa mundaye weewaawo abo bayinza okwerabira naye siri kwerabira nga ggwe. Batugereza ku bazadde babiri omusajja n'omukazi nga okusinziira ku bigezo ebyo bituweereddwa katulabe Katonda alaga atya okwagala kwe gye tuli. Sawankamba alaze ekifaananyi mu Isaaya wensomye alagambye alaze ekifaananyi ky'omuzadde omukyala kitasobola kwerabira mwana we gwayonsa naye agambye nti newankubadde kiri bwe kityo kubanga alabye nti waliwo ate abasobola okukikola ye tasobola kutuleka nti obufunza waliwo embeera eyinza okuleetera maama ono okuleka omwana naye ye Katonda talina mbeera esobola kumuleetera kutukola ki kutulekawo. Sibaduka ku ekyo kyennyini ndabawo nti mu Bayibuli muno abantu abasinga kuba osomero 14 lulaga nti Sayuni ali mu kwemulugunya eri Katonda nti amuleseewo. Katonda amuddamu mu 15 nti yadde kiri bwe kityo nti maama asobola okwerabira omwana we ayonka olw'ensonga ennyingi oba maama ayinza okufa ayinza okulwala naye Katonda n'abagamba nze sobola kubalekawo sisobola kulwala sisobola kufa. So mu Bayibuli mwonna tuze tubirabanga abantu balaganga Katonda abeerabidde. Katonda n'abagamba nze sibeerabidde mwe mwava wendi naye nze sivangawo. So ndabawo omukwano ogwo ogubanga Katonda tavaawo nga ffe tuvaawo. Tuyenza sebo nti okwagala kwa Katonda ko kwalubeerera okwagala kwe kugumiikiriza emirembe ki gyonna era bwe tumanya nti okwagala kwa Katonda kuli bwe kutyo musumba kikuleetera kuwulira otya ku Katonda ono atavaawo atasobola kukuleka. Olw'ensi y'ekibi gye tulimu ebizibu bino Katonda byakkiriza okuntuukako ebyo bindowoozesa nti andese bangi nyo basomako mu Bayibuli abatamutadde abatamuvuddeeko sitira abatuuka mu mbeera ne balowooza nga ne Yesu kennyini omutwalidde kitange kyekikondeseza naye abatatulese abeerawo naye obuzibu buno bwe butuziba amaaso okukkiriza kwaffe ne kukendeera naye betuyiga nti mu mbeera zonna waali ebiziba mbi tatuleka kitwa security ensi gye tulimu ejjudde insecurities nyingi okwabulirwa okulekebwa kukyayibwa nebaba bazadde oluusi naye okumanya nti ono waali ekiseera kyonna nefuna okukkiriza okuyita mu bizibu ne mu kizikiza ne kumulaba basakibwa
Wow, toyanze Nyamusumba toyanze. Katugendeko mu Bassekabaka. Ekisooka tusome essula eyokusatu olunyiriri lw'16 paka olw'27 tulabeyo wano maama omulala alaga okwagala kwe. Awo ne wajja eri kabaka abakazi babiri abaali abenzi ne bayimirira mu maaso ge. Omukazi omu n'ayogera nti ayi mukama wange nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu. Nazaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba. Awo olwatuuka nga naakamaze ennaku 3 okuzaala, omukazi ono n'azaala naye. Era twali wamu. Tewaali mugenyi wamu naffe mu nnyumba, wabula ffe fembi mu nnyumba. Awo omwana w'omukazi ono n'afa ekiro kubanga yamwebakira. N'agolokoka mu ttumbi n'ajja omwana wange mu mbiriizi zange. Omuzaana wo nga yeebase n'amuteeka mu kifuba kye, n'ateeka omwana we afudde mu kifuba kyange. Awo bwe nagolokoka enkya okuyonsa omwana wange, laba ng'afudde. Naye bwe nakifumiitiriza enkya, laba nga si ye mwana wange gwe nazaala. Omukazi omulala n'ayogera nti nedda, naye omulamu ye mwana wange, n'omufu ye mwana wo. Noono n'ayogera nti nedda, naye omufu ye mwana wo, n'omulamu ye mwana wange. Bwe batyo bwe baayogera mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'ayogera nti, omu ayogera nti ono omulamu ye mwana wange, n'omufu ye mwana wo. Munne n'ayogera nti nedda, naye omufu ye mwana wo, n'omulamu ye mwana wange. Awo kabaka n'ayogera nti mundeetere ekitala. Ne baleeta ekitala mu maaso ga kabaka. Kabaka n'ayogera nti musaleemu omwana omulamu, muwe omu ekitundu ne munne ekitundu. Awo nnyina w'omwana omulamu n'alyoka agamba kabaka kubanga omwoyo gwe gwalumirwa omwana we. N'ayogera nti ayi mukama wange, omuwe ye omwana omulamu, so tomutta n'akamu. Naye ye omulala n'ayogera nti taliba wange newankubadde owuwo, mumusalemu. Awo kabaka n'addamu n'ayogera nti mumuwe omwana omulamu, so temutta n'akamu, oyo ye nnyina. Tweyanze ekifaananyi ekitusiigirwa eky'omuzadde n'omwana ndoozaano kivaayo bulungi. Bwe tutunuulira emboozi eno tulaba tutya maama akwatirwa ekisa ate ng'alaga n'okwagala okw'amaanyi, passion and compassion. Sebadduka katandike naawe. Ngeri gye tugambye nti maama ono sijja gamba nti oba yalagajjala naye omwana yamufaako. Naye bwe tukigeraageranya ne Katonda ye tabeereyo ne yeebaka, kubanga maama yeebaka ne yeebakira omwana. Katonda ye teyeebaka. Ekyokubiri kye tulabawo nti abakyala bano ababiri baali ba prostitutes. Ng'oyinza okulowooza nti maama ono baali tebamanyi na bataata b'abaana bano. Naye nsi kyendabawo ekisinga obukulu, amagezi kabaka gye yagajja. Kubanga bw'olaba n'agamba nti mumusalemu wakati, ng'oyinza ogamba ali rude, naye nga Mukama Katonda oba omwoyo omutukuvu ye yamubikkulira n'amulaga ekyokukola. Naye ekisinga obukulu kye tulabawo nti nannyini mwana ono n'agamba nti mumusalamu. She handled with compassion. Compassion eyo gye tulabawo awo ye Katonda gy'alina, gy'abeera nayo n'agamba n'akuwayo ntya Efulayimu. Bw'agamba nti mbatadde mbeesonyiwe, naye n'atuuka n'agamba naye sibadduka n'akuwayo ntya kankununule. So ndabawo omukwano
maama gwalina nga Katonda gwalina eriffe. So maama ono olw'omukwano omungi agumye oba oli yamukuza oba binaaba bitya naye asigale nga muki nga mulamu. Ekifaananyi yaddala Ese nekala nakyagamba mu Yeremiya sina ssanyu linsanyukira okufa kwange. Twandirowooza nti abantu bano Katonda bagenda okuzikiriza obutagenda mu bwakabaka. Abasanyukira. Agenda bazikiriza mu busungu mu bukambwe biki. Nina ssanyu. Ng'omukazi oli batajja kusanyuka nga omwana we bamusalamu. Kifaananyi kya Katonda kyennyini. Ekyokubiri, olulimi olukozeseddwa nti omutima gw'omukazi gwakola ki? Ne gumulumirwa. Olwabirimu omukaaga. The woman whose son was alive was filled with compassion for her son. Okusaasira, okulumirwa, okwagala, byebina biri mu emotion. Abaziwakanya nti teziriiyo, tezirina mugaso. Ziizo ziwonyeza omwana. Naye Katonda ekirafu azirina. Wow. Tweyanzege nti mpozi okwongereza akatini maama ono omukwano gw'omungi gumusobozesa n'okumanya nti omwana omufu gwe bampadde si ye wani si ye wange nga naffe Katonda bw'atumanyi buli omu n'omulala. Ate n'ekirala maama ono afa ku details. Kubanga bwe tubadde tusoma oli yatugenda nti bwe yazaala ne wayitawo ennaku 3 n'omulala n'akola ki n'azaala nga bw'akompeyaringa alabira ddala nti ampeereddwa si ye wani si ye wange. Ne tulabawo n'obwenkanya kubanga Dennis bw'agambye nti kabaka bw'alagamba nti baleete ekitala kirabika ng'ekyobukambo oba ekyo ekiri rude naye ate waliwo obwenkanya kuba bw'atumye ekitala maama omulala n'agamba nti omwana tumuleke wakiri oli amukoze eki amusigaze newabanga waliwo n'obuki n'obwenkanya. Tugendagendako mu Yeremiya 31 esebo. Sulemani akakazi kana akabateko ebaali bamusale akabba omwana Bamusalemu. takanyeega. Agambye nti taliba wange newankubadde owo. Bamusalemu. Sulemani akalabire ddala kayaaye naye akasaasidde takasibye takabonereza alabye ennaku yaako osanga nebyokwogera tekabitegeera bulungi. Nga tweyongerayo katugende ne Yeremiya 31:2. Yeremiya 31 olwabiri agamba bw'ati: Efulayimu mwana wange omwagalwa, mwana ansanyusa, kubanga buli lwe mmwogerako obubi nkyamujjukira nnyo nnyini. Omwoyo gwange kyeguvudde gunnuma ku lulwe, sirirema kumukwatira kisa, bw'ayogera Mukama. Bw'ayogera Mukama. Efulayimu omwana ono alumya ne Katonda omwoyo. Musumba Efulayimu mwana kika ki ono? Mujeemu. Muzzukulu wa Yusufu. Naye atambula ebigere bya bajjajjaabe. Nankubadde bw'atyo bw'akoze. Mukama amulumirwa. With compassion. Amusaasira. Leo yamanya ebijja okuva mu ntambula ye. Kitubo bibiri. Katonda alina emotions. Ziri nnyongeza ffe ez'abantu naye yezitonda yazirina ezijjudde ekisa n'okusaasira. Tweyanzanya Musumba nti ekitegeeza Katonda mu kulumira omwana ono Efulayimu omujeemu alabise ng'ow'ekyejo akikola kuba yamanyi obubi bw'ekibi so nga ate gwalumirwa takikola ki takimanyi.
mu byawandiikibwa tulina we tulaba okwagala okufaananako nga kuno nga waliwo okwagala okulagibwa abantu abalinga ab'ekyejo abajeemu naye ate ne babayira kuyitirivu. Katutandike na mukulu Ssebadduka. Twalabako mu lubereberye mwemugulyako temulirema kufa nemagulyako baali bakufa emirembe n'emirembe naye olw'omukwano omungi ate Katonda yabanoonya weeyayu muliwa era twamaliriza nga bo mu kifo ky'okufa endiga ye yasalibwa nga bwe tusomako mu lubereberye 3:15. So ndabawo omukwano awo nti baali bakufa mirembe na mirembe naye Mukama olw'omukwano gwalina n'agamba n'akuwaayo ntya Adamu ne Kaawa mu kifo kya bo kufa nze kanfe mu kifo kyabwe. So tulabawo omukwano omungi Mukama gwalina eri omwana w'omuntu. Wow. Brian. Nze ntunuulira omubbi ku musaalaba. Bw'owulira emboozi eyo oyongera n'olaba nga abasajja bano nga bonna bali mu bulumi obuyitiridde basooka kuvuma Yesu Kristo. Baba tasobola nti abadde alokola bala naye yeerokole ne boogera ebigambo bingi. Kyokka oluvaawo ate ono n'addayo n'amugamba naye onzijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka obw'omu. Ate bwe mba Yesu ku kiseera ekyo mugamba ffe bintu byo ate oba walaze nti gwe tobyetaaga wasoose nakunvuma ate kate yejjeko ku musaalaba kati ate oli mu kuŋŋamba onzijukiranga neera n'amutunuulira n'okusaasira n'amugamba leero olibeera nange mu bwakabaka obw'omuggulu. Ndaba omuntu ajjudde omukwano nti we yandiyisizaawo obwenkanya ayisaawo okwagala ate era nekisigala nga nakyo kiraga obwenkanya bwe. Nange nzirayo mu lubereberye essula y'omukaaga Mukama n'alabanga obubbi bw'omuntu ng'okulooza kw'ebirowoozo kinagwe bulijjo buli lunaku Mukama neyejjusa awandisuubire ti essuula weekoma ajawo byandikomyawo era natandika bupya oba n'atugjawo n'abiviirako ddala naye omutima yalumizibwa era akyogera mu kyawandiikibwa ekyo my heart is grieved. Obulumi obwo abantu batakyalaba musuubi nti banaatereera naye nga sijja kayana nabo naye kambaweyo emyaka 12 another 120 years mu bubi obwo era teyajjayo n'omu okujjako Nuuwa ne famire teyajjayo n'omu balemerayo emyaka 12 agumiikiriza biganye omukwano ogutata ogwo guli relentless tuyinza gutegeera nga tuli mu nseneeri toyanza nnyo nsumuke mpozi nange owange gwenda bagobayira omukwano nga yandibadde tagugwana ye mwana oli eyazaawa yagenda ebibye n'abirya naye bw'akomawo bamwaniriza n'essanyu eriki eringi nga tusiiga ekifaananyi ky'okwagala okwa Katonda nga Bayibuli bwe kitusiigidde ng'egeraageranya ku muzadde eriyo atabadde privileged oba atafunye mukisa ogwo kulaba ku kwagala kwa muzadde oba kukufuna oba kubeerako nako oyo nyinza muyamba ntya mulage nti Katonda kwagala kubanga abalina abazadde abamu bafunye omukisa nti bw'alaba taata bw'amwagala bw'omunyonyola nti ne Katonda bw'atyo bw'akwagala kyanguwa kivaayo maki mangu naye kati atalina muzadde oba atafunye mukisa gubeerako na muzadde nyinza mumulaga ntya okwagala kwa Katonda. Katutandikire wadde nzi ekimu ku kyendaba ekikulu ennyo ffe abaagala okulaga bali omukwano
kubeera nga tuli connected mu nsibuko y'omukwano. Bwe mba ndi connected mubeere munze nange mummwe abeera munze abala ebibala ng'ekimu ku bibala kwe kwagala. Okwagala kuno sisobola kuva eri ne ngamba kati leero ngenda kulaga mukyala Kabiito kwagala. Nedda. Bwe mba ndi connected mu source y'okwagala bijja nakyo oli okwagala akulaba nga kujja nakyo. So nange sibeerawo nga nkolerera bukolerezi nti njagala mulaga kwagala teyafuna kwagala. Nedda. Nze paati yange gyenzanya kubeera connected mu nsibuko y'okwagala. Then when nabeera connected nja okwagala kuno kujja kuflowingira eri abalala nga sibirowoozezza nako nga si kiwandiise n'okiwandiika nti leero njagadde gundi leero njagadde gundi nga kize naturally kubanga ndi connected mu nsibuko y'omukwano. So paati yange yakubeera connected mu nsibuko y'omukwano. So mu bufunze golina kusooka kunnyikira Katonda ono then omukwano gutambule gugende eri abaki abala Brian. Ndabe okwagala kwa Katonda kuno nkulabisa eri abantu abo abatafunye mukisa gwa muzadde mu ngeri gye neeyisa nabo. Singa mba neeyisa mu ngeri Katonda gy'ayagala neeyise nabo n'okubalaga okwagala kuno kwentegedde nga Mukulu Dennis wagambye nti nga nnyikidde okwagala kuno ne ndyoka nkulaga munnange ono abadde tafunye experience eyo. Ekyo kikyongera okulaga okwagala kwa Katonda. Bw'aba alina kye yeetaaga ne nkimutuusaako nga tekiriiko obukwakkulizo nti bw'aba alina obuzibu bw'ayitamu ne mbumuyambako nga tebuliiko. Ekizibu kye tulina olwaleero kiriko tulina ebintu bye tukola leero ng'olinga aga anti nange ttaani yange bwenajja okitegeera ekyokola. Naye bwe tulaga abantu omukwano guno nga totaddeeko na bukwakkulizo ayongera okutegeera okwagala kwa Katonda. Tweyanze nnyo nsomba tuyinza balaga tutya abatafunye ekifaananyi kya muzadde. Tuyogera byogere tobasiigira ekifaananyi. Just do the love. Gabari bagambye. Nirenya kukidoowinga ng'okijjamu emptiness. Tankayo naawe teeka okubanga ng'ejjudde. Kikole bukozi. Naye bw'obyogera obwogezi era talina kifaananyi kyakigerageranyaamu. Nsumba wagambye nti tubikole bukozi naawe tomanya byokola bwe bikola ki bwe biri kugasa kubanga eri abagamba nti bye mwakoleranga abo mwabikoleranga ani nze. Kati tusomeko mu kukungubaga tulabe Nnabbi Yeremiya ekifaananyi kyatusiigira ku mukwano gwa Katonda guno ogutalemererwa era ogutakoma. Kukungubaga 3:22 paka 24. Agamba we wati kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kiba kijja buli nkya obwesigwa bwe bungi. Mukama gwe mugabo gwange emmeeme yange bweyogera kyennaava musuubira. Brian, Nnabbi Yeremiya atuyigiriza ki kwagala kwa Katonda kuno okutakoma? Nnabbi Yeremiya tulaze nti okwagala kwa Katonda tekulina kkomo. Tekulina lwe kujja tuuka ne kugamba nti kukomye season. Kwalubeerera nga bwe twasoose okukirabako nti ko kwalubeera kubeererawo emirembe gyonna. Ekyakabi nti ffe tukuviira oba ffe tukudduka naye yagambye nti mwesigwa era okwagala kwe tekukoma. Kwalubeerera buli lunaku kuba kupya. Kitegeeza talinayo lwaga nti leero nedda. Buli kaseera aba ali ku ddite. Bwe tweyongerayo n'ekitundu ekyamande okwagala okusika ebirowoozo oba gut-wrenching love. Musumba bwe yabadde atunnyonnyola eri yatugenda nti okwagala kuno okumanya kw'amaanyi oluusi kugezesebwa ne ku bitundu ebyaki eby'omubiri. Oli n'agamba munne nti kankukuba empeta n'ebyenda bikole ki naye ng'ategeeza okwagala okw'amaanyi ennyo.
mu bufunze Sebadduka tubuulire ku experience ya Nabbi Koseya nga bamuwadde ekiragiro nti agenda awase omukazi omwenzi. Katonda bwe yali alina kyayagala oyigiriza Nabbi Koseya yamutuma kuwasa omukyala omwenzi tuyita prostitute ng'alina n'abaana ab'omu bwenzi be yafunira mu bwenzi naye yabazaala abalina Koseya. Sorry, abaana yabazaala alina Koseya. Abaana abo ng'abafunye naye ng'omukyalo ono bw'amala okubeera naye ate ng'amala n'addayo mu mirimu gye yatandikiramu egy'okwetonda. So nga buli kaseera agenda n'amugyayo n'amukomyawo. Naye tumaliriza nti waliwo ekiseera ekyatuukawo omukyala n'abeera mu buddu. So Nabbi Koseya ono n'agenda n'amugulayo naye yamugula omuwendo ogw'omuwala embeerera n'amukomyawo. Naye nga Katonda yalina kyayagala oyigiriza Nabbi Koseya naye nga bw'anaakimuyigiriza mu theory tajja kukitegeera. Katonda n'asalawo n'amuyigiriza practically n'amugamba nti olaba nga bw'obulira obubi bw'otyo ng'omukyala akola ebyo nange bwe mpulira eri Isirayiri buli kaseera njigula n'enjikomyayo n'eddayo okusinza bakatonda baki abalala. So yalina ekigendererwa ng'ayagala muyigiriza practically nga Katonda bw'awulira era ndowooza baddangamu awo ne banyumyamu ne Koseya muddu wange owulira otya nanga Mukama mpulira bubi nnyo mukazi antamye ama tomuvaako kubanga nange sibavangako. So kye tulabawo awo. So nga tetunnannyonnyola Koseya n'okulaga experience ya Katonda gyali gye tuli. Katusomeko mu 11 Koseya 11 olw'omunaana. Agambye nti nakuwayo ntya Efulayimu nakugabula ntya Isirayiri nakufuula ntya nga Aduma nakusaawo ntya nga Zeboyimu. Omutima gwange gukyuse mu nda yange okusaasira kwange kwakidde wamu. Okusaasira kange kakidde wamu. Naye nga Efulayimu bwalumirwa Isirayiri mwenzi yamukola ki yava ku Katonda. Experience ya Koseya eno kyakulabirako kirungi okulaga Katonda bw'akola naffe. Kitegeeza ki gye tuli ffe olwaleero nti emboozi eno ereme kubeera ya Koseya n'eryaliwo. Kitulaga kikuka omukwano gwa Katonda gye tuli. Kitulaga ekigambo omusumba kye yakozeseza relentless naye ate omukwano guno tegukoma bukomi ku kutunoonya bunoonya ne gwagala n'okutulokola omukwano guno kubanga Koseya 11 wetandikira Katonda alikuwa description. Efulayimu wali muto nze nakusitula nze nakola kino nze nakolera naye olw'omusanvu ne lugamba nti abantu bange bakyamye ne banvaako nga Katonda bw'akoma onagamba ye nfaaki n'abanombate tetwali munenyeza. Naye olw'omunaana le lugambye naye emotions nezijja nezirinnya nezibeera za waggulaga naye nkuwaayo ntya Efulayimu ng'ajjukiramu engeri gyazze naye okuva e Misiri okuva mu Ibulayimu n'agamba sijja kuwaayo kansigale naawe kambeere naawe. So nze ndabawo omukwano guno guli relentless naye ate era gwagala okulokola. Anakuwala ng'alaba ogenda n'alumirirwa n'agamba nedda sijja kuwaayo. Kitegeeza nti newankubadde Katonda alumwa akyayagala. Nsonga Koseya ono yamukozesa nga Katonda n'okusuubira asuubira nti amanyi Koseya beewuunya ebizibu yabyereetera. Omwana bw'azadde si bugwe n'amanya gabutuuma gali awo. Lwaki yeesiba ku mukazi yakamugulayo amugulayo nga tamanyi nti bwe boogera ebyo they're describing their own situation.
bagwesalira Katonda era kigenderere kibayambe okutegeera engeri yabonaabona nabo bakitatuvaako bani avaako musigalemu musigaze iki tuyanzanya musumba mpozi n'ekirala kyendabawo nti Katonda okuyita mu Koseya yali amutendeka ate nga naye yeefunira mukwano gwe kuba gye biggwera nga Koseya ategedde nga n'abaana ba Isirayiri bategedde ensobi zaabwe nga weewaawo bakyuse bazze Katonda kyayagala. Tulabye ku kwagala kwa Katonda okutakoma mu ndagaano enkadde. Twagala kulaba mu ndagaano empya asigala ayogera ku mukwano gwe gumu guno. Tugendeko mu Befeso 2:9 paka olw'omwenda. Abefeso 2:9 paka olw'omwenda. Naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokoka lwa kisa n'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu mu mirembe egigenda okujja alyoke alage obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza so tekwava gye muli era kyekirabo kya Katonda tekwava mu bikolwa omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Netwatandikidde twagala nti emotions zino zikwata ku mutima. Twalabye okwagala n'okusaasira naye tebisobola kubaawo nga tewali kisa. Musumba atugambye nti twalokolebwa lwa kisa. Tusaba kutunyonnyola nti waneeno tulabawo tutya okwagala kwa Katonda okuyita mu Yesu ye yatufiirira. Twali tusaanira olungi eno. Namba 2 twali tetusobola. Namba 3 ne balokodde abatasaanira abateesobola byabategekedde tebyogerekeka. Kubigatta ebyo omwewuunya lwaki omwogezi omu yaga nti atunoonyaako ki naye byakisa kubanga tetubisaanira twajeema. Namba 2 tetusobola kubyekolera. Namba 3 biyitirivu tebyogerekeka byategekedde abajeemu bano. Atutegekedde newankubadde tuli bajeemu biyitirivu obulungi. Tulina mu byawandiikibwa ewalala we tulabako kwagala kwa Yesu kuno kwagala kwa Katonda okuyita mu Yesu nga tekutendekeka kuyitirivu obungi toyinza nakupima. Tulina gye tubirabako mu byawandiikibwa. Sebadduka tuweeyo. Onyiri baltuwadde badde Matayo 9:36 Esebo nga wagamba we wati naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira compassion kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. Bwe yabatunuulira abantu abo n'abasaasira nti Yesu Kristo ono nga bwe tugambye teyabasaasira busaasizi naye n'ennidizi zaabwe yakola ki yazikolako. Mu be yasaasira mwalimu abalema abagenge jukire balina endowooza egamba nti oba olina ebirwadde ng'ebyo Katonda yabakoze eki era kyaviira ddala mu ndagaano enkadde nga bwe baawuliza Yobu nti oba olina Mukama kye wamukoze ng'era bo balowooza omuntu yenna omuzibe w'amaaso omulema nti Katonda yabakoze eki naye Katonda Yesu Kristo be teyabiriiko. Yafuna compassion gye bali bwe yamala ogifuna ate n'ennidizi zaabwe n'akola ki n'azikolako. Ndaba omukwano ogwo nti tegukoma mu ndagaano nkadde yokka naye ne Yesu Kristo bwe yajja n'alaga compassion eyo. So, Brian. Nze nzirayo era ku mubbi nga bwe nayagambye nti yandibadde ku ebyo byonna ebimukoleddwa n'ebyogeddwa teyandimусaasidde naye era amusaasira era n'amulokola mu kiseera ekyo ekyali ekizibu.
wali Ssebadduka watusomedde Matayo 9:36 naye nga tukyali ku 35 Yesu yennyini yajja mbu ng'ayita mu bibuga ne mu byalo ne mu makuŋŋaaniro ne gy'agenda obbasaasira yabakola ki yabasangayo ate ng'agenda kukola ku bwetaavu bwabwe. So naffe kitegeeza bwe tunaaba tunaalaga abantu bannaffe okwagala kwa Katonda tuveeko mu comfort zone tutuuke gye bakola ki gye bali. Ayinza okuba nga obwetaavu bwa mmere gwoleese ekisero kya ngoye kubanga bw'otuuka ku ground omanya obwetaavu buki obutuufu. Musumba gwe wa mu byawandiikibwa olabirako okwagala nga Yesu akuyiwayiwa? Ekyo kyennyini nsaba naye ampene ku maaso ge sitera kuyita mu kibuga wakati nze ndudde naye bw'olumu nayitako ku minibata mu kibuga n'obalaba ababbi bano batwafu bafasi ab'emigugu fasi mbalabira mu categories ezo. Yesu ng'atuuse ku minibata mu kikuubo bwebatumulira n'alaba nga bali haraasi eba haraasi nga bingi house rent, school fees, obulwadde amabanja byalaba naga nti bebampa omukisa bano nja kubayamba ye bayibuli wegambira nti nawonya bulwadde ku kyalo kyonna agamalaku ate ng'akutta omu ku omu sekinyinyi ekyo n'olwekyo bwe mba nsaba okukola kyayagala okwena amaaso ge nsaba mpine ku maaso ge obalaba nga ye bw'abalaba nti tweyanza nnyo nti Yesu mu bye yakola ebingi era ng'alaga okusaasira kwe n'okwagala kwe gye tuli yatufiirira. Amiina. Naye twagala kuddamu ekibuuzo ekigamba nti mu kutufiirira kwe kibeera kiti ekikolwa ekyokwagala okunene oba okusaasira okungi. Tujja kusoma ku katundu ka Friday kakijjayo bulungi bwe tunaakamala tweyongereyo. Agamba bw'ati abo bonna abalina enneewuliro ey'obwavu oba omwoyo obw'omukuziba abawulira nti tebalina kalungi konna mu bo basobola okufuna obutuukirivu n'amaanyi nga batunuulira Yesu. Agamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa mu Matayo. Akugamba owanise obwavu bwo ofunemu obugagga bw'ekisa kye. Tetwagwanira kwagala kwa Katonda naye Kristo omuyima waffe ye agwanidde era mu ngeri yonna amala era asobola okulokola bonna abajja gy'ali. Kyonna ky'oyiseemu emabega kakibe ki kakibeere nga kimalamu kitya amaanyi bw'ojja eri Yesu nga bw'oli omunafu atalina buyambi era alakaasidde. Omulokozi waffe omusaasizi ajja kudduka ng'okyali wala ddala akwanirize era ajja kuwambaatira n'emikono gye egy'okwagala akwambaze n'omunagiro gwe ogw'obutuukirivu. Oyo atwanjula eri Kitaffe nga twambaziddwa engoye enjeru ez'empisa ye yennyini. Yeeragirira mu maaso ga Katonda ku lwaffe ng'agamba nti nessa mu bigere eby'omwonoonyi ono totunuulira mwana ono. Wabuuziza otya okufa kwa Yesu? Byonna byayogereko ebyo byasobola otukolera agavanga kubanga omuziziko ogusooka yagujja mu kkubo yafa nasasula ebbanja
yabanga asobola okutwambaza obutuukirivu bwe okutwanjula mu maaso ga kitaawe okusiiriza sitaani atubonaana ntuli boonoomi ate nga mutuufu tuli boonoomi okufaako kwe kusobose baba kwasasula ebbanja amiina ebbanja lyasasulwa amiina kitundu ekiddako kibuuza nti katonda wa bujja batusomereko mu kyamateeka olwokubiri essuula 4 olunyi olw'abiri bagamba weewati kyamateeka olwokubiri essuula 4 olunyi olw'abiri kubanga mukama katonda ogwe muliro ogwokya katonda ow'obujja mukama katonda ogwe muliro ogwokya katonda ow'obujja katonda ow'obujja naye litumulabako gy'aweeramusa amateeka tobanga na bakatonda balala wakola ki wendi kubanga ndi katonda waki wabujja obujja kitegeeza ki oba kusobola yagambye katonda kwagala okubirungi ebiri passionate and compassionate n'agamba nti ekigambo bujja okigamba omuntu oba tomusiimye oba tomuwaanye oba tokasome busomi Wednesday bijelasa bugolo obujja bwa katonda tekiri positive agambye obujja bwa katonda emirundi mingi butegeerwa bubi bw'oyogera ku muntu nti mwami gundi oba mukyala gundi wa bujja kyandibanga mazima nga tomuwaana ekigambo obujja emirundi egisinga obungi kiba n'amakulu agatali malungi mu nnimi nnyingi wabula mu bayibuli obujja obutukuvu tebulina makulu mabi kwekwakiririra okutuukirivu okw'omusajja omwagazi okubeera mu nkolagana ey'obwomu ne mukyala we obujja obw'omu bayibuli obulungi abusomyeko mu bakolinso pawulo ng'agamba nti mbakwatirwa obujja pawulo si omu yagamba nti okwagala tekuli mu bujja ekitegeeza eri obujja obubi kyategeeza tunyonyola enjawulo ezo obujja obulungi bwawukana butya n'obujja obubi obujja obubi ekyo kimu namba 2 obujja obulungi bwa katonda yekka omuntu omusajja ono asobola okuba n'obujja obulungi obuli positive eri mukazi we omukazi asobola okuba n'obujja obuli positive namba 3 obujja bufuuka dyebbuba bwasajja obakazi obujja busobola okuba obulungi oba obubi yes obujja obulungi bwe buliwa ng'ekigendererwa kyabo kyakunkuuma kulaba nga ntambula n'ekigambo ekiki ekituufu oba nga ntambulira mu kkubo edduŋŋamu naye obujja obubi ng'ekigendererwa kyabo essebo
obujja buno ekibuleeta bujja wakati w'abantu babiri abakola endagaano endagaano zetuze tuyigako wakati wa Ibrahimu ne Katonda wakati wa Isirayiri ne Katonda wakati wa Nowa ne Katonda awali endagaano eyo wabaawo nze nja kukola kino naawe okole kino naawe okole kiri ng'endagaano Katonda zakola n'abantu ekisookera ddala tobanga na bakatonda balala kuba obulabe obuva mu bakatonda bali abumanyi otyo ate era akimanyi tebalina kye bakuyamba otyo gw'ofunamu mu bujja obwo obulungi bw'okuuma endagaano ekitundu kye eky'endagaano nolwekyo benfuneko katonda kange katontono nibeka ba temporary kalinnya mu nkolagano eno ey'endagaano kituufu nkamusira obujja nibwaba katonda nolwekyo eri obujja obulungi ne mubufumbo kibaayo bulungi nnyo kale tugendera kirala musumba kyembadde njagala okwongerako nga Pawulo bw'agambye kubanga mbakwatirwa obujja bwa Katonda tabwesigamiza ku ye kwennyini naye obujja bwa Katonda bufuuka obulungi nga bulimu divine obwa Katonda bunoonya bulungi bwa nga buloonya bulungi bwa n'enkolagano eyo akati obubi bwe bufaanana butya bulondoka ddi buno bulungi nebufuuka obubi obufuukira obubi nga buvudde ku kigendererwa ky'obujja obulungi obujja obulungi tugambye emu yaabo ya kusevinga nkolagana bwakugamba nti toba na bakatonda balala wendi ayagala enkolagana eno bw'ogenda eri obotta enkolagana eri exclusive faithfulness and exclusiveness yes naye kati bwe bufuukira obubi ng'ovudde ku ndagaano eno ku nkolagano eno gy'olina ne Katonda n'ogenda ku birala Katonda ye tekimusanyusa obwo bwe bujjawo bulungi naye bufuukira obubi nga ebigenda okuvaamu okugeza kanzire ku bwaffe obw'abantu obujja bwe bufuukira obubi nti bwe neesiba ku kintu nenkulemera nga siina na evidence musobola okubaamu violence awo obujja buba bufuuse bubi nga buvuddemu violence okuttiŋŋaana so kyekimu ku ebyo musumba nyongereko nnyo busoboka n'okuvunaana tobina bukakafu nyene bulubiriza nimwenzi kiki sono kyabala ekisiikirize buli kyerabyo nakitaputa obubi false accusation ekireetera okutuuka awo buli kwegaana yakoma okwegaana nigyakoma okukakasa namba 2 obujja obubi bubeera nugget bubojerera ne bubojerera namba 3 bubojerera ennyo bufuuka paranoid ofuuka mulwadde wa bujja buli kintu kyona kyona okirabira mu galubindi ezo ekyokutaano buleeta endowooza enkyamu naye okuleetera eki kwesasuza naye wakoze buli kanange nkole bwendi wafumbye omutwe ze kanfumbe ebigere ekanye empumpu buwoolera eggwanga abusive buvuma byombi so no bambi bulwanira mukwano so no bambi bulwanira nkolagana esigalewo naddala bwebubanga ekika ky'obujja kyennina wina kyesirina nenyagala nkuvuganye mu ngeri eteri ntuufu eteri nnuŋŋamu nange mbeera ekyomu yaguze VW nze kangula Range Rover ekyo si kibi ayinza obanga sente agenda kubbanzira oyo baakuwadde empe oba kulya looni ebyetaagisa obujja bwa Katonda bunoonya bulungi kundokola kimukwasa ennaku
okulaba nga nkutte ekkubo eryo kubanga erijja okuvaamu abitegeerera ddala abimanyidde ddala ate nga ebyolwamu nga bwe bwonoona amaka bwe bwonoona n'ekkanisa bwe bwonoona n'abakristaayo. Toyanza musonga nti mwaŋŋambye gye twatandikidde nti okwagala kw'omuzadde kugenderamu okulungamya omwana ono oba n'okumudisipulininga ne mu kubikkulirwa 3:19 atugamba nti benjagala mbakola ki mbakangavvula. Bwe tugendako mu Yokaana 2 mu Yokaana essula ey'okubiri tulinawo emboozi gye tusoma nga Yesu asanga abantu mu kkuŋŋaaniro batundiramu bano bakola bino bano bakola biri n'ajjayo ku mbooko naye ate tuyize nti wakwagala ate musaasizi. Ekikolwa kye kino eky'okugjayo kifaalu aswanyula abagobe mu yeekaalu kiraga kitya okwagala n'okusaasira? tukyogeddeko era nga musumba bwannyonnyodde nti okwagala kwa Katonda oba obujja bwa Katonda buyamba kola ki kuluŋŋamya na kutereeza na kulokola. Bw'otunuulira ekyali kikolebwa mu yeekaalu kyali kitandise okuva ku mulamwa kubanga enkola eyali eteekeddwawo yali yakulokola muntu nti bwe mba nnyonoonye nkole ki nenenye ntwaleyo enjibwa nkole ki okulaga akabonero kwani sacrifice ultimate sacrifice eya Yesu Kristo. Naye Yesu Kristo azze waali naye bano babitwadde mu bizinesi ondeese enjibwa mulamu eriko obulemu n'agikwata ate n'agyetoolooza n'ajja n'agiguza omu kwegamba ng'enkola yaabyo etandise okuva ku mulamwa ate nga tugambye nti Katonda obujja bwe bwakulongoosa nakulokola ng'era alina okukwatako ku mbooko. So in conclusion nti obujja bwa Katonda buno bujja eri omuntu ayingirira ekkubo ery'okulokola omwana w'omuntu kubanga ekigendererwa kyayagala kulokola muntu naye gwe weweekika mu kkubo ate oziize ye okulokola omwana w'omuntu. Obujja buno buli positive bujja abuleeta kubanga kikigendererwa kye ayagala kulokola naye gwe oyimiridde mu kkubo ery'okulokola omuntu. Katwebaze Mukama Katonda omulungi tukwebaza okubanga otwagala tukwebaza okuba nti yadde tukuvaako osigala otwagala. Tusaba Mukama Katonda okwagala kuno kwe tuyiga Mukama Katonda kuleme kukoma mu bwongo bwaffe naye kuyingire n'emitima gyaffe tukugabaneko n'abalala mu linnya ly'eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe.